Amanya n'eddoboozi nze Fred Kiwanuka ndi musajja mukristaayo era nga nalokoka kuŋŋaanira ku St. Thomas Ekiwunya Church of Uganda era nga ndi muyimbi mu Gospel Elite Crescendo Choir. Choir yayimba ennyimba ez'amaloboozi. Ndi muwandiisi wa nnyimba ezitendereza Katonda, okusinza wamu n'okubuulira enjiri. Obuweereza bwange butambuliza nnyo mu kuyimba ne mu kuwandiika ennyimba ezitendereza Mukama. Projekiti eno yasibya kusaaga. Nze muwandiisi w'oluyimba olwo. Weewaawo emirimu mingi gyakolebwa bammemba bannange nga bw'omanyi mu by'okuyimba temulimu kwemalirira, naye ng'ebigambo byonna ebiwulirwa kuva ku ntandikwa paka gye lukoma nze muyiiya waalwo. Awo bannange we baatandikira okubeera nga bagattamu ebirungo byonna biri n'okubeera nga bayimba nga bwe muluwulira, naye nga omuyiiya waalwo yenze yennyini. Oluyimba luno okuluyiiya nasinziira ku bintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga era nga bw'owulira obubaka obululimu. Ekyamazima abantu bangi entambula gye batambulamu nga si nnungi, ng'eraga obuteeraliikirira, nga teraga kutya wadde nti waliwo kye basuubira. So ng'ebyawandiikibwa bitusomesa nti akaseera ke tulimu kazibu, amangu ddala enkomerero egenda kubeera ng'etuuka, enkomerero etuuse, Yesu ali kumpi okudda. So oluyimba olwo nasinziira ku ntambula ez'enjawulo abantu ze batambulamu mu ggwanga okusobola okubeera nti luŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu okuluyiiya, kubanga luyimba lulabula era nga nsaba nnyo Katonda ayambe buli muntu yenna aluwulirako okusobola okutwala obubaka obwo nga buli siriyasi. Ekyamazima abalufiriminga nnyinza okugamba nti balinganga abaaliwo nga nduyiiya, kubanga baakola omulimu omulungi okusobola okuggyirayo ddala ekigendererwa kyange nga bwe kyali. Weewaawo baali nabo tebalina busobozi bumalayo byonna bigenda mu maaso mu nsi, naye kye baasobola okukola kyasobola okusiiga ekifaananyi ekya ki kye nagenderera mu kuyiiya oluyimba luno. Abayimbi nabo mbawa krediti 100 ku 100, nabo baasobolera ddala okuyimba obulungi oluyimba luno nga bwe nagenderera luwulikike era bwe batono baalugjayo. Sijja kubuusa maaso eyaluproducinga naye yakola omulimu omulungi mu ngeri ye, n'aluwera ddala mood oba giyita embeera eggirayo ddala amakulu g'ekyo kye nayagala okutuusa eri abantu. Oluyimba luno oba si bya kusaaga, abaluli emabega be bano wammanga. Omuwandiisi waalwo oba muyite omuyiiya waalwo yenze Kamwa Koogera, amannya Fred Kiwanuka. Oluvannyuma lw'okuluyiiya oluyimba luno lwayimbibwa Gospel Elite Crescendo Choir, kwaya mwemperereza Mukama, era nga omutendesi waalwo omukulu n'okuteekamu amaloboozi gonna g'owulira ag'amawoomu okuzaama ye choir master waffe Engineer Tony Makanda, yalutendeka kwaya ya Gospel Elite wamu ne bammembers abalala nabo bakontributinga mu ngeri ez'enjawulo. Ku stage okulubeera nti no tuli kuleetera ne lubeera nga luvaayo bulungi, nga tulu performinga ne lukusanyusa era ne lutuusa obubaka obulungi gy'oli. Oyatendeka amazina ago na byonna ku choreography nga bw'omulaba ye owa stage Dr. Andrew Katumba, era eyalukwata studio mwe twalukolera eyitibwa Mozart Studios, ey'omwami ayitibwa Moses Sempereza, abangi gwe bamanyi nga producer Mozart. Era oluvannyuma lokola audio nga bw'ogiwulira mu bulungi bwayo, abaakwata ekifaananyi kino kyolaba, ekifaananyi ekirungi ennyo, era beba Lamex Photography abaakola omulimu omulungi ennyo nga ffenna bwe tugulaba era nga ffenna bwe tugunyumirwa. Projekiti eno yasibya kusaaga egenda kubeera ng'efuluma essaawa yonna mu bwangu ddala nga bw'okiwulira, kubanga buli kimu kyawedde, tugiwadde obudde obumala
audio abajuulirako mwajuulira nga nnungi nnyo. Kaakati vidiyo yebadde erindirirwa era naye ejjiddwako engalo, era obudde bwonna tusaba ogyanirize gwe wena n'agifuna, ate bw'ogifuna naawe oweereze